Mu kiseera kino nga yamala dda okwewandiisa okuvuganya ku bwapulezidenti w'eggwanga lino mu kalulu akajja, John Patrick Amama Mbabazi yandisanga akaseera akazibu ne bannakibiina kye ekya NRM okuwakanya amateeka agafuga ekibiina kino. Bw'abadde ayogera ne WBS TV, amyuka omwogezi w'ekibiina kino Rogers Mulindwa ategeezezza nti balinda bulinzi ekinaasalibwawo okuva mu kakiiko ak'okuntikko akafuga ekibiina kino. Kitegeeza nti amateeka gano gaba gamuvunaana. Naye chapter 5 mu Code of Conduct akatundu E, chapter 5 yonna eraga ebibonerezo ebiweebwa omuntu, naye akatundu E kalaga dismissal. Kino kiba kitegeeza nti singa akakiiko k'okuntikko kasalawo Mbabazi avunaanibwe, okwesimbawo kwe kuyinza okusazibwamu olw'okujemera amateeka agafuga ekibiina kye, kubanga nakati akyali munnakibiina kya NRM takivangamu. Nti SEC ejja kutuula etunule mu bintu bino bwezuula nga ddala kigwanidde dini ebibonerezo biragibwe bulungi. Naye akyasobola okutuula naye kuba mu mutima n'agamba either okudda mu NRM oba okusalawo n'agamba nti kadi yammwe kanjibakole ki kanjibaddisa. Eno y'emu ku nsonga lwaki Dr. Kizza Besigye yagaana okukkiriza Amama Mbabazi abakwatira ebbendera ku bwapulezidenti mu mukago gwabwe ogwa TDA, naye n'asalawo okwesimbawo ng'asembebwa ekibiina kye ekya FDC ne CP nga beekengedde nti singa agoba mu lwokaano lw'obwapulezidenti baba bakuviiramu awo ng'ayokya omusota.